Kaluka ujja eyasigadde mu lwokaano Moses Bayola ateekateeka kuddukira mu mbuga z'amateeka ng'awakanya ebikolebwa mu kibiina newankubadde yayiseewo mu kakungunta ng'agamba nti ekibiina kijjudde vulugu atagambika. Naye mu kutuuka ku buwanguzi ebiseera ebimu olina okuba mugezigezi. Tusazeewo tukozesa amakubo mangi oba amakubo ag'enjawulo okutuuka ku buwanguzi. Adukidde mu bannamateeka be abansireko mu Colours and Company Advocates okulaba ng'ateekayo omusango mu kkooti era ng'asaba kkooti eyimirize akalulu kano n'enteekateeka zonna ye z'agamba nti zijjuddemu vulugu atagambika. Tuli mu nteekateeka okulaba nti tutwala abakulu bano omukulu mu kkooti naddala Secretary General kuba wano atulaga nti Secretary General ne President be bavunaanyizibwa ku AGM nga mu AGM muno mwe mulina okulonda. Akalulu kano kasuubirwa okubaawo omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 25 era bannamawulire bangi abalaze okwagala kwabwe okwesimbawo basunsuddwa wabula abasinga obungi ne basuulibwa okwabadde Eby'akalulu, Asif Sakyunga, Zambali Blasi Mukasa ne Mildred Tuhaise kussa n'abalala ke bagamba nti kabaddi kennyini akagendeddwamu okubajja ku lukalala kubanga babadde n'obuwagizi. Era otunuulira mu kalulu kano nga ebirumira bibadde bingi naye yennyini ng'ayagala abamulonda naye ate ng'era ayina abamuvuganya, so kitegeeza nti abadde naye yeegwanyiza entebe, so nga tasobola kubeera nga yawandiika abalonda ate era yawandiika abamuvuganya ate kugamba buli kimu kibadde ku ye. Munnamateeka okuva mu nsereko mu Colours and Company Advocates agamba nti atandikiddewo emirimu egimuweereddwa era bingi ebiri mu nteekateeka eno ebimenya ssemateeka nga kituufu obukulembeze bwa wujja obuliko n'akakiiko akategese bonna beetaaga okuyimiriza buli kigenda mu maaso. Instructions okuva mu bamembazi abamu mu wujja abatamatidde na ngeri bintu gye bitambulamu okulaba nti tubayamba okubeera nti process etereera. Bode Anthony nga munnamateeka agamba nti vulugu ono abadde tasaana kubeera mu kalulu ka bannamawulire ensi beetwala ng'ekyokulabirako. Ate ng'abantu ba bulijjo twandirowoozezza nti bannamawulire bantu bagezi, bantu balabibwako kugamba the public figures ate bagezi owulidde bakole ekintu ekituufu balimu okweswaza. Gye buvuddeko twayogerako n'omu ku bakulembeze mu kibiina kino Kiyimba Richard era n'ategeeza nti ensonga zino bakuzikwasa akakiiko akakulu kayite ka Elders Council okulaba nga zigonjoolwa kyokka ne gye buli eno ensonga zino tezikolwangako. Ngenda kuissuinga notice any time from now naye nga nyambibwako n'abakulu abalala ba governing ekibiina kino kyendowooza nti abafunye obutakkanya bonna bonna tujja kubayita tutereeze ensonga. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.